Kyaddaaki gavumenti ebaddeko kyekolawo mu kusazaamu ebyapa ku ttaka ly'ekaazi era munnange ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa ebyapa mu minisitule y'ettaka, amayumba n'enkulaakulana ey'ebibuga bwe kityo munnange kisazizzaamu ebyapa ebyasalibwa ku ttaka ery'abasikawutu ekaazi. Tubadde nga tulaba ng'obutambi munnange bweyiteŋŋana ng'abasajja bwe batyo bagolomodde amayumba era nga sayiti ziri bize nnyo nga teri abakuba ku mukono. Kati bino munnange biri mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa ekitongole kino nga kisemba ebyapa bina ebiri ku ttaka lino nga erimu munnange liri mu mannya ag'ekibiina eky'abasikawutu, byonna bisazibwemu. Ettaka lino erirudde nga liriko okusika omuguwa libaddeko kampuni n'abantu ssekinnoomu okuli Uganda Scouts Association, Victoria, Nyanza Sailing Club, Mugoya, Manza, Harriet Mayanja Nviiri ne munne Paul Mayanja Nviiri, Serena Heights Kaazi Ventures Limited ne Sky and Lake Limited. Ekiwandiiko ekisazaamu ebyapa bino ekyafulumiziddwa minisitule ey'ebyettaka, amanyumba n'enkulaakulana ey'ebibuga nga August 12, 2024 era nga munnange kiteereddwako omukono ogwa kamishona mu ofiisi ekola ku kuwandiisa ebyapa Beeka Mungayino, era nga kino kiraga nti ebyapa ne liizi ezasaziddwamu zisangibwa ku Kyaddondo ku bbulooka 273 okuli plot ez'enjawulo. Ekiwandiiko kiraga nti ettaka lyonna liddiziddwa nannyini lyo omutuufu nga bwe Bwakabaka bwa Buganda. Kakati ng'omuntu ajja okwebuuza nti bino byatandika bitya? Kakati entandikwa y'enkaayana eno etandikira mu ofiisi evunaanyizibwa ku kuwandiisa ebyapa bwe yafuna okwemulugunya nga October 25, 2023 okuva eri Kabaka wa Buganda mu buwandiike, nga kulaga nti akakiiko ak'eby'ettaka aka Uganda Land Commission n'abasikawutu bano no baakola ensobi ne bagaba liizi ku ttaka lino nga tebabwereddwa lukusa okuva eri nannyini lyo omutuufu. Ensonda zitwalibwa mu minisitule ey'ebyettaka era enjuyi zombi zaatwala ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino. Akakiiko ak'ebyettaka kawandiika ebbaluwa nga October 26, 2023 nga kakakasa nti mu kiseera bwe baagabira ebyapa ku ttaka lino lyali lyamala dda okukyusibwa ne kiddizibwa mu mannya ag'Obwakabaka bwa Buganda. Oluvannyuma olw'okwekenneenya ensonga zonna, kamishona yawadde ensala ye eyeesigamizibwa ku nsonga ez'enjawulo omwabadde ebyapa byabaweebwa mu bukyamu mu butanwa. Ensonga endala, ensalo y'ekyapa n'ebikinyonyolako si bituufu. Ensonga endala, ekyapa kyayingizibwamu amannya amalala mu bukyamu. Ensonga endala, ekyapa baakifuna mu bumenyi bw'amateeka. Era munnange okusinziira ku byasaliddwawo, ekyapa kiteekeddwa okuddizibwa kamishona, kisazibwemu, kitereezebwe oba kiddizibwe mu mikono egya nannyini kyo omutuufu. Kubanga ensonga eno muganda wange
ebadde ekutte wansi ne waggulu, ng'abasajja bagolomolola akazimbe okukosa n'okubeera nga boonoona obutonde bw'ensi. Ku nnyanja bayiwa ettaka beeyongezaayo nga greda zisenda. Jjukira nti munnange emmundu zibaawo awo, emmundu zibaawo. Tujja kulizimbako bino byaggwawo dda eby'obwakabaka.